Uganda uka ensi yonna yonna world over olaba America badiringa ne fake news nebirala kakati oli ayinza okubeera muwagizi waffe wa NUP naye mukuwagira NUP ate nabeera n'ensonga endala ezitakwata nako obaki naye ffe kyetugezezaako okukola okumala ebbanga kwe kuvaayo ne tugamba abantu mukozese bulungi gino emitimbagano Oyo ye Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lugongoya avuddeyo ng'asambajja ebizze byogerwa abantu ku social media banna NRM naddala bagamba nti ebigambo ebigenda mu maaso n'okuvvoola Obuganda omuvubuka ali ku TikTok eyeegumbulidde omuze gw'okuvvoola Kabaka Ssaabasajja nti omuwagizi wa NUP naye NUP esirise busirisi evuddeyo okubuulirira mwana oyo mugamba kulekerawo bikolwa bye eby'okuvvoola Obuganda. Secretary General w'ekibiina David Lewis Lugongoya avuddeyo ku nsonga eyo n'agitangaaza bulungi nti buli muntu osobola okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala eky'ebyobufuzi naye ate ekibiina ekivunaanyizibwa ku bigambo byo by'oyogera ku social media kubanga aboogera si baana bato nti bali wansi wa myaka 18 nti bye boogera baba tebabimanyi. Babadde bagezaako okuvuga omuzannyo guno ogusiba ku NUP nti NUP mu muvvoola obwakabaka bwa Buganda lwaki muwagira abantu abavvoola kabaka naye Secretary General w'ekibiina kasita avuddeyo n'akitangaaza nsuubire nti bakitegedde bulungi nti buli muntu alina mutwe gwe tebajja musalirawo nti wagira kibiina bwe kiti oba bw'ovuma omuntu yenna nti bakugobe mu kibiina kubeera tewali Secretary General gwe yawandiika mu NUP oba tewali Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawandiika nti jangu mu NUP ku bigendererwabye biti ne bwe biti. Buli muntu asalawo n'awagira ky'ayagala ate n'ebigambo by'ayogera ku social media bivunaanyizibwa ku ye. Haji Ssettuba gwe tutambudde naye musomi wa dduwa Haji Ssettuba mufune ku ssimu eri 0703 39 25 omukubirako agenda kusomera ku dduwa ze ebibadde bikutte byonna bigenda kuta naawe weeyagale ofune ku bulamu obulungi. Atugende maaso n'obubaka bwa Secretary General ku nsonga z'abavvoola Obuganda nga beerimbika mu NUP. Mu generation eno gye tulimu ya social media buli omu kyekanya afuuka journalist era tekiri wano Uganda wokka ensi yonna yonna world over olaba America badiringa ne fake news nebirala kakati oli ayinza okubeera muwagizi waffe wa NUP naye mukuwagira NUP ate nabeera n'ensonga endala ezitatukwata nako obaki naye ffe kyetugezezaako okukola okumala ebbanga kwe kuvaayo ne tugamba abantu mukozese bulungi gino emitimbagano mugikozese okwogera ku nsonga ezo eziruma bannansi ze tuliko era tugenze mu maaso n'okubeekaleginga ekizibu ndowooza abamu basuubira nti oba oliawo president anaakola post buli lunaku ku nsonga eyo oba buli lwe tukola press conference anaakyogerako naye aze ng'akyogerako emirundi mingi naffe ng'abakulembeze tuze nga tukyogerako emirundi mingi nekyo kyensobola okugamba betumanyi kubanga abakozesa social media bantu bangi nnyo abamu obeera tubamanyi naye betumanyi oluusi omukubirayo n'akasimu n'omugamba munange ndowooza twali badde tutambuza bwetuti ne bwetuti so that kitegerekeke bulungi nnyo nti zino ze values ze tulipresentinga naye waliwo n'ensonga endala bbiri zenjagala okwogera ku nsonga eyo. Ekisooka tuli mu society nga abantu baffe bali depressed nnyo naddala abavubuka asomedde mu bugubi n'alemererwa okufuna omulimu abalala n'ava wano mu Uganda ali eyo wabweru w'eggwanga ali mu kubonaabona kakati oluusi embeera eyo ebajjako mangu nti abeera akyali awo nga diringa n'ebizibu bingi nnyo n'alaba oli ng'avaayo ate ng'awaayiriza NUP oba president waffe oba ekirala kyonna kyonna kati n'ava mu mbeera mu ngeri eyo. Tutera nnyo okugamba nti naddala bano abalugimu oluusi abalugimu batugamba nti abantu bamwe bavumanyo ne batalowooza bo bye bakola kubanga ffe buli lwe tubakola ekintu kyonna kyonna ekitwala struggle yaffe mu maaso barespondinga n'emundu okutta abantu okuwamba abantu n'ebirala naye kati bano abavubuka kyenjagala okutegeeza nti waliwo embeera enyigiriza abantu mu ggwanga lyaffe so weewaawo tukivumirira naye njagala abantu beebuuze kyava ku ki byebyo nno ndowooza NUP mutegedde bulungi nti tevunaanyizibwa omuntu yenna bw'aba ng'oli yasalawo nti nze nja kuwagira kibiina kya byabufuzi bwe kiti ate si buvunaanyizibwa bwa mukulembeze wa kibiina
kutandika kumugamba nti toyogera ku kigambo bwe kiti ku social media. Aboogezi ba social media bonna bantu bakulu, buli omu alina obwongo bwe yeetegeerera. Bye boogera bye babivunanyizibwako bo ng'abantu, so singa ekibiina kyonna okutwaliza wamu. N'olwekyo Secretary General w'ekibiina akoze bulungi okutangaaza ku nsonga eno, kubanga banna NRM baadde baagala okukuba NUP nga bayitiramu eyo ango nti abe NUP muvoola Kabaka. Omuntu avuma Ssaabasajja muntu wa kibiina ki National Unity Platform, ekyo bakigaanye. Bagamba avuma Kabaka amuvuma ku lulwe ng'omuntu. Ku ndowooza ye eri agenda mugamba nti oli muntu mukulu, ekyo tokikola. Akikola okusinziira ku ndowooza ye n'ebigendererwa bye yabimanyi ng'omuntu ssekinnoomu, so si bigendererwa bya kibiina. Mu generation eno gye tulimu ya social media, buli omu kyeka yafuuka journalist. Era tekiri wano Uganda yokka, ensi yonna yonna world over. Olaba America badiringa ne fake news n'ebirala. Kaakati oli ayinza okubeera muwagizi waffe wa NUP, naye mu kuwagira NUP ate n'abeera n'ensonga endala ezitatukwata nako oba ki, naye ffe kye tugezezaako okukola okumala ebbanga kwe kuvaayo ne tugamba abantu mukozese bulungi gino emitimbagano, mugikozese okwogera ku nsonga ezo eziruma bannansi ze tuliko. Era tugenze maaso n'okubeekalijinga, ekizibu ndowooza abamu basuubira nti oba olyawo president anaakola post buli lunaku ku nsonga eyo, oba buli lwe tukola press conference anaakyogerako, naye aze ng'akyogerako emirundi mingi. Naffe ng'abakulembeze tuze nga tukyogerako emirundi mingi. Nekyo kyensobola okugamba betumanyi, kubanga abakozesa social media bantu bangi nnyo abamu beera tubamanyi, naye betumanyi oluusi omukubirayo n'akasimu n'omugamba munnange ndowooza twali badde tutambuza bwe tuti ne bwe tuti, so that kitegeerekeke bulungi nnyo nti zino ze values ze tuli presentinga. Naye waliwo n'ensonga endala bbiri ze njagala okwogera ku nsonga eyo. Ekisooka, tuli mu society nga abantu baffe bali depressed nnyo, naddala abavubuka. Asomedde mu bugubi n'alemererwa okufuna omulimu, abalala n'ava wano mu Uganda ali eyo wabweru w'eggwanga ali mu kubonaabona. Kaakati oluusi embeera eyo ebajjako mangu nti abeera akyali awo nga diringa n'ebizibu bingi nnyo, n'alaba oli ng'avaayo ate ng'awaayiriza NUP oba president waffe oba ekirala kyonna kyonna, kati n'ava mu mbeera mu ngeri eyo. Tutera nnyo okugamba nti naddala bano abarujimu, oluusi abarujimu batugamba nti abantu bamwe bavumanyo ne batalowooza bo bye bakola, kubanga ffe buli lwe tubakola ekintu kyonna kyonna ekitwala struggle yaffe mu maaso barespondinga n'emundu, okutta abantu, okuwamba abantu n'ebirala. Naye kati bano abavubuka kye njagala okutegeeza nti